tumaze banga dene nga tulaba alien oba omeke mu filimu ez'enjawulo nga buli mwabu describing oba bunyonyolanga wayagala nga bama butwala okuba nti buno bwe busajja obwa green oba obusajja obwa green obumpi nga bulina amaaso amanene nga ate bama butwala okuba nga bulinga ebisolo ebina tentacles oba ebikono nga kyenkana bifaanananga octopus nga bawaswa powers ez'enjawulo mu buli filimu nga bagenda maaso n'okuba nga batulaganga abaali babulabyeko naye nga mu reality tetulabangayo kameke konna mu universe yaffe oba mu kifo ekirala kyonna kati mu vidiyo eno bwe tugenda okunyonyokera lwaki tetulabangayo kameke konna mu universe yaffe oba mu kifo kyonna ekyenjawulo newankubadde mu filimu batulaganga abaali babulabyeko kati mweno vidiyo tugenda kweyambisa kyetwandiise Family Paradox ngene ebira ddala mu 1905 omusajja amanyikidde ennyo nga Enrico Fermi we yabuuliza banne n'ababuuza nti where is everybody oba buli omu aliwa nga kino ekibuuzo yakibuuliza ddala okuba nti bali basindika signals ez'enjawulo buli lunaku nga bazisindika mu outer space basobole okufunayo omuntu anaabasobola obbaddamu naye nga tewali muntu yali abazeemu kooba obudde newankubadde mu universe yaffe mulimu galaxies ez'enjawulo habitable planets ez'enjawulo star systems ez'enjawulo civilization ez'enjawulo naye nga tewali muntu yali asobodde baddamu kooba obudde kati nga kino eno ekyo ekibuuzo kitugaidingira ddala okubanga tutegeera Family Paradox lwaki tulabangayo kameke konna naye mweno vidiyo tugenda kwetaaga ebintu ebyenkizo bingi okutandikira ddala ku civilization kyekintu ekyetaagisa okubanga wabaawo obulamu bino byonna katubya tuwalaba vidiyo ekwatagana ku civilization nandikusabye ogende ku YouTube channel ya Afasononi Tech osobole searchinga civilization by Afasononi Tech osobole ozinyonyoka ozitegeere okomewo tulabe eno vidiyo tugitegeere kati like eno vidiyo ebeere kunyumidde ate oyagalizeko n'omuntu atasobodde laba eno vidiyo ng'ogimusharingira naye asobola twegattako ku lugendo lw'okutegeera lwaki tunalabayo alien yonna mu universe yaffe nga tuyita mu kyetwandise Family Paradox ate observable universe erimu around galaxies trillion 2 namba nga ku average buli galaxy eri ku zino trillion 2 ehosting oba ina stars ezitaka wansi wa 4 billion wa billion binakutukira ddala ku billion 10 nga te ku average kiraga nti 70% ya zino galaxies ehostinga planets oba erimu planets nga kino kiba kiraga tuba tulina obbanga tulina planets ezitaka wansi wa 360 trillion planets nene wankubadde zino zonna planets gyeziri newe kyandibadde nti kota zino planets yegenda maaso n'okubanga ehostinga oba yeyina ebintu ebitaagisa okubanga nga wabaako obulamu obanga yina conditions zonna ezeetaagisa okubanga wabaayo obulamu twandibadde twawulira dda sigino yonna eveeyo mu space ng'esobola tuddamu ku sigino zetwakasindika nene wankubadde zino zonna planets gyeziri tetunawulirayo kintu kyonna kitulaga nti waliyo omuntu agenda maaso n'okubanga atuwuliriza nti tetulaba mega structure yonna oba probe yonna wadde akaama akaveeyo mu cosmic dark kati okusinza ku equation eziriwo ziba ziraga nti at least mu galaxy yaffe twandibadde tulina civilization ezitakka wansi wa 2 nga ngogaseko ne trillion 2 endala eza galaxies bwe tubanga tulina zino zonna civilization lwaki tugenda maaso n'okubanga tulaba galaxies nga zitiminga up lwaki tusigala tuwulira akasiriikiriro akali mu galaxy yaffe nga kwotadde ne universe yaffe kino bannascience bakitutegeeza okusinziira ku Kardashev scale ngeno yetuulo egenda maaso n'okubanga epima technological advancement ya buli civilization okusinziira ku energy gyegenda maaso n'okuba enhancing oba capturing nga type 1 civilization eba erina obusobozi obukapturinga energy eri mu home planet yaayo oba etuuka ku home planet yaayo nga kwotadde ne solar energy ejituukako ng'ebeera n'obusobozi obukala interstellar travel ng'ebeera n'obusobozi obukolonizinga star system yayo nga bwetudda ku planet yaffe earth tuba tetutuuka na wano olw'okuba nti tukozesa energy wa 73% mu total oba toto yonna ya energy gye tukozesa nga ate kiba kiraga tukozesa 0.1% energy ava ku musana gwaffe oba star yaffe nga kiba kiraga nti okusinziira ku Kardashev scale tuba tukyali ku type 0 civilization nga ate tudda ku type 2 civilization nebe ina obusobozi obugenda maaso n'okuba nga capturinga energy ali ku star system yayo yonna ngegenda maaso n'okuba nyambisa mega structure manyikidde ennyo nga Dyson sphere ngegenda maaso n'okuba nga coveringa omusana oba star yonna negenda maaso n'okuba nga ejjako energy wegenda maaso n'okuba nga producing tenebe ina n'obusobozi obugenda maaso n'okuba ng'eyetoolola mu galaxy yayo nesobola okolonizinga buli star system egirimu nesobola okolonizinga galaxy yayo yonna nga todda ku type 3 civilization enebe ina n'obusobozi obutapinga ku galaxies endala ngeno nezijjako energy nga kino kiba kiraga ebeso okolonizinga universe yonna oba negikyusa nga ngeyagala energy esobola ogenda maaso n'okuba ng'emweddiza kati obuzibu obulala buva mu ngeri gyesobola communicating amu ne zino
civilizations endala nga tukyali ku type 0 civilization mu ngeri nti ffe tuba tusindisa signal nga tweyambisa buli gundi yonna gye tuyina electrical device yonna gye tuyina nga lasers microwave signals oba sensors esobola tuuka paka mu 4 light years meaning tuba tugisindise era ebejjawulirwa abantu bokka bali mu locality yaffe baba balina technology yemu naffe nga kiba kiraga nti singa basobodde otuuka ku type 2 civilization bayinza osalawo sirika nti ne bagamba tebasobodde batuukako olwa distance wandi basalawo sirika bwe sirisi nga tebalina budde bwaffe mu ngeri nti tumaze emyaka 6 nga tusindika signal mu galaxy yaffe ng'otadde ne mu universe yaffe nga twagala tuwabeeyo omuntu yenna asobola otuddamu naye nga tewali muntu yali atuzzeemu nga kino kye twandiise great silence paradox oba gye twandiise Fermi paradox ngeno ebira ddala mu mwaka gwa 1905 eri omusajja amanyikiddwa ennyo nga Enrico Fermi yabuliza banne nga bali mu meeting nti where is everybody oba buli omu aliwa wetuba nga tulina civilizations endala eziri mu galaxy yaffe lwaki tunafunayo muntu yenna agenda maaso n'okuba nga atukyalirako wetuba nga tutandikidde ddala ku technology advancement gye tuliko obudde buno lwaki omuntu atuukidde ddala ku type 2 civilization oba alina n'amaanyi agakola interstellar travel yandifunye obudde okujja adde naffe abatalina mugaso kati kitwalenga ffe tetulina mugaso oba kitwalenga omuntu ng'ayogera n'ebiwuka ne wanayogera nabyo n'abifiirako obufiizi tebijja kgenda maaso n'okuba nga bibitegeerwa tebijja sobola muddamu kati kitwale nti naffe tulinga biwuka ku planet yaffe Earth twagikolonizinga naye tesobola kukozesa na resources zigiriko kati kitwale nti waliwo planets endala naye nga nabo balinga ffe tibamalira nnyo obudde mu ntalo balwanira mmere maanyi na kubanga be basinga kati naffe nga we tukikola ku planet yaffe Earth tuli mu ntalo tulwanira amaanyi mmere na kubanga tubeerawo oba omuntu abaddewo ate nga tetulina budde bukola interstellar travel kati ne wabayo abantu abasobodde okukola interstellar travel kyo kyandibadde kita nti mu ngeri nti bandisobodde kubanga abatutuukako kati kitwale nti buli kiro otuna ku sky yaffe waliwo banalaba ezo stars oba emunyenye z'olaba ekiro olaba 1% ya Milky Way galaxy no galaxy yaffe kati obeera nga 1% ya Milky Way galaxy erimu obwo obulamu bwonna oba erimu omusana erimu ne solar system yaffe kiba kitegeeza waliyo intelligent civilizations ezitukira ddala mu mitwalo 10 mu Milky Way galaxy yaffe kati nga tumaze otegera civilizations katwetaaga otegera bintu ki ebirala ebyandyetaaze okubanga tutegera nti kweno planet kulabika kuliko obulamu nga zino ze twandise ingredients of life eba ebintu ebyetaagisibwa okubanga wabaawo obulamu katandike ne liquid water nga gano ge mazzi gaffe aga bulijjo nga gano amazzi gagenda maaso n'okubanga galawinga okuba nti molecules oba gaziwa space molecules zino organic molecules wezitambulira nesobola survivinga olwokuba nti galimu ne oxygen ate carbon olwokuba nti esobola forminga for covalent bonds esobola ogenda maaso n'okubanga allowing forming stable structures ez'enjawulo nga zino zibeera zigenda maaso n'okubanga zactinga nga backbone ya zino complex organic organisms oba organic materials zonna nga kino ate ekirala twetaaga amaanyi oba kye twandise energy nti ku planet yaffe Earth zifuna energy okuva mu musana gwaffe n'okuva mu chemical reactions ezibira ddala wansi eyo mu ttaka n'okubira ddala mu mazzi nti singa tewabaawo energy cells zonna zandibadde zifo oba tewandibaddewo cell yonna surviving nga tewali energy kati ate ekirala planet yonna ebyayetaaga okobitinga omusana gwago oba sita yaayo ku paati gye twandise Goldilocks zone ngeno zone yeringa katugambe medium okuba nti oli wakati awo titoli kumpi nnyo n'omusana oba neyo sita nti singa ogibeera kumpi oba ojja ku experiencing extreme temperatures oba bayinza n'okwokya n'osaanawo kati ate singa obeera wala eba ejja freezing yo planet yo obeere ng'obeera mu temperatures eziri wansi ddala kati bino si ebintu byeke byetaagisa okuba nga wabaawo obulamu waliwo ebintu ebirala byetaagisa katugambe nga obeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu nga wali planets nyingi ezitasobola tuukiriza bintu bino oba planets nyingi ezitatuukiriza bintu bino newankubadde wali endala ezibituukiriza nga kwegaseko n'ebirala nga wonaagamba okubanga balina stable atmosphere nga birina stable climate conditions okubanga etuukidde ddala mu myaka nga 5 n'okudda waggulu nga waliyo exoplanets nyingi ezitalina bino bintu nga ate waliyo endala nyingi ezirina bino ebintu byonna naye nga tusigala tetuwulira wadde akanyego wadde tulabyeyo senza obulamu ku planets endala katulowooza lwaki kino kibaawo bwe kiti katuwesange mu pati eno video nga nkunyonnyola possibilities oba theories zonna ezikwatagana ku Fermi paradox oba gye twandise great silence paradox n'okubanga tetunalabayo bonna sayini y'obulamu oba tetunafunayo muntu atuddamu ku signal ze tugenda mu maaso n'okubanga tusindika twesangayo mu pati eno video obadde kwafa Solomon Tech.